Nze Judith Kaweesi Namulema nkubuuzaako ogamba otya? Ndi wano ku Sac Dental Care ndi ne Dr. Kabali. Dr. Kabali mukugu mu nsonga z'amannyo ate nze ndi mukugu mu nsonga z'okuggyako interview. Kakati bwe namufunye ne ŋŋamba kamuleete abeko ensonga z'atunyonnyola. Abantu bangi tulina challenges mu mannyo, oba mwana oba muntu mukulu naye ng'ekyokukola tokimanyi. For example nze emabegako awo amannyo gange gabadde gafuna kunyinyiira nga bwe mba brushing mpulira nga nesiwala. So kati bwenze ne mubuulira eyo ensonga ambulidde ku kiva era ngenda kuba nga ngitereeza. Naawe ndaba amannyo go oba nga olina issues ezisingako ne ku zange. Osobola okumutuukirira. Alina website yaffe eri mu Sac Dental Care. Sac Dental Cares Uganda. Sac Dental Cares Uganda. Ku Facebook gyali Sac Dental Cares Uganda. Ku Instagram wamu ne TikTok. Obulamu kintu kikulu nnyo ate gwa bufuula ky'oyagala. Kale tambula nange bingi by'ogenda okuba nga oyiga. Nange nsanyusa okukulaba. Ogamba otya? Ndi bulungi. Sirina buzibu. Bigenda bitya? Mukama yakuuma. Mukama yakuuma. Kakati wano we tuli ludda wa? Tuli ku ddwaliro lya Sir Albert Cook Medical Center. Kati tuli mu department ya dental. Okay. Ya Sac Dental Cares. Wetukolera emirimu gyaffe. Yes. Okay. Doctor, ensonga nnyingi mu mannyo gaffe. Sigenda kulisaayo katutandikire ku nsonga. Era tusooka okwebaza okuba nga wavuddeyo n'ogamba nti kobeko information emu gy'oyagala okuwa ku bantu mu butamanya. Abantu abasinga batya eddwaliro naddala ku nsonga z'amannyo. Ne bw'ogamba nti bugambye nti ngenda kunkebera ezo ssente butitimbe. Mwebrandinga bwe mutyo. Era ffe tukimanyi nti ekikwatagana ku mannyo bw'oba tolina ssente nga toyimiridde mu nsawo bireke totawaada. Bwe kiri? Mukwano si bwe kiri. Omanyi community zaffe ze tulimu awareness kintu kikulu. Abamu tebamanyi. Ti n'okutya oli afuna okutya oba ready for oba oli naati okwebuuza. Abamu baakulira mu life y'okutya naye ng'ate okutya tekulina kyokukutwala. Kuba nze nyinza okuba ndi mulamu ni kati gwe atali mulamu kitegeeza gwe ekizibu kya affectinga gwe. For example, oba olina ekizibu ky'amannyo, the problem is yours. Osanga nga naffe tuba nabyo ne twejjanjaba, but if you have the problem ate notakyejjanjaba ate kikula. So kyenkubiriza abantu baveemu okutya. Abasawo naffe tuli bantu. Eddwaliro lirumbe. Tetuli banjawulo, tetwava mu ggulu ne tugwa. Ne we are the same. We come from the very communities that tubeeramu. Abasinga mikwano gyaffe, baganda baffe tubeera nabo. Naye oba n'ekizibu totya. Weebuuze ojja kuyambibwa. Doctor, gye tutambulira eyo tuba n'abantu ab'enjawulo. Naye kati ebimu ku bibuuzo abantu bye basinga okwebuuza kiva ku ky'omuntu okuwunya akamwa oba okuba nga avamu akasu akatali kalungi, however much aba brushinga. Naye omuntu oyo n'abanga omukka gwafulumya si mulungi, obuzibu buvaawo. Kakati ishu y'okuwunya akamwa tugiyita halitosis mu lulimi lwaffe olw'ekisawo. Kati ekireeta okuwunya akamwa nsonga nyingi. However, bwe tuba tujanjaba okuwunya akamwa tugenda step by step to moving from one bit to another. For example, bw'okizuula nti owunya akamwa kiki ky'okozeewo ate ng'olaba osenya buli lunaku, step esooka yagenda wa musawo. Kuba bw'oyinza okuba olwanyi n'ogezaako okusenya ne bigaana n'ogamba kiki ekiddako, kitegeeza olina okutwala step ogyewo omusawo. Ombuuze musawo, tukoze tutya, then nze kyejja okukola kiri kimu. Nja kugamba jangu tutuule wano nkukebereko. Okitegeera? Wemala okukeberako nja kuba nkubuulira. Naye issue ennyangu ze tuyinza okugamba kuwunya akamwa
activities zennyini zetukola oba obulamu bwaffe tubutambuza tutya esooka osenya otya kyandibadde kirungi omuntu okusenya ku makya n'olweggulo at least ku makya keera osenye n'ekiro ng'ogenda kwebaka eba activity ennungi nnyo egyasobola okukuyamba ekirala amanyo go gali mu mbeera ki tolina amanyo galina bituli kwemmere eno gye tulya emanyi okukola ki okulaalira mu bituli ebyo kati n'otuuka okusenya nga akaswaki tekasobola kulongoosa buli wamu ekirala olulimi olusenya otya abamu tebamanyi nti n'olulimi balusenya kituufu naye osobola okumala okusenya eno n'oleka olulimi omanyi nti bw'omaliriza era oba owulira nti waliwo paati gy'otakuteeka okulongoosa olabika wakimanyiira ne mulimu balinga munnaaye oluusi ababbize bazuukusa agenda ku mulimu tawulira nga tamanyi tagawa na budde kasawulira nga olulimi luzannya ng'afuluma ng'agenda so naye nga kyandibadde kirungi nnyo gwe kennyini gwe musawo asooka katonda banakujja wange waliwo activities ennyangu z'osobola okwemanyiiza bwemba nsenya at least kampeeyo dakiika zange 5 nconcentrating ku kamwa kange oli kamwa yes dakiika 5 minutes si nnyingi ziringa ennyingi naye tezijja kutaasa okitegeera waayo tutandika eno awo seconds ne tudda wano seconds senya nga toli ku pressure dakiika 5 nnyingi naye ate onoolwala ne bagamba lutukanaalo ya mitwalo sente nnyingi ojja laba nga testi amanyi nandigawadde obudde lutukanaalo kyeki doctor for example singa erinnyo likuluma nga toyagala ddikuula olwo process ey'okugyamu omusuwa okugyamu bunnaavu buli n'obusuwa bubeeramu erinnyo nesigalawo nga tetulikudde nengaddamu esigala nga lirya kibayita root canal so we remove the canals from the root of a teeth doctor ekifaananyi kino ekituli emabega buli muntu yandyegombye okuba n'amannyo gali aga sayidi eri ameeru ejjo era gano gakulowoozesa okuba nti sima lyonjo naye ate bw'ogatunuulira ennyo olaba nga ate nago mayonjo naye gali njawulo ki enjawulo weeri gano mayonjo ate gatukula ne gali mayonjo ate gatukula nnyo so byanjawulo this was amanyo nga bamaze oga cleaninga just nga tugakozeeko cleaning negalabika in that format kati saidi eri oli kyebayita whitening kiringa okwebleachinga okweyolusa tusobola ogateekamu ka chemical negakyuka gafaanana nga kiri kyolaba kati galinga gano galinga gano ne bagakyusa ne gafuuka gateekamu chemical negakola kiri kaakati bw'ogeerusa ogerusa mulundi gumu oba oyina okudda advise eri nti okola whitening at least yandibadde twice or once in a lifetime kuba whitening seyandibadde ennungi gikolakola at least okuba erina effects zaayo sooka ndeko doctor ogambye omulundi gumu oba ebiri obulamu bwo bwonna mu lifetime however kisinziira kuba mulimu nekyayamannyo gwojja ogamba agenda okola whitening okitegeera kati mulimu ekika kyamannyo gwojja ogamba okukireke so it depends ku presentation y'amannyo n'omulwadde kakati omuntu akoze whitening ku myaka nga 2 kakati omuntu oyo n'akula paka myaka 6 ng'era gakyali meeru bwe gatyo kati okola whitening waliwo precautions oba waliwo procedures zojja okufollowinga oshegera waliwo limit ne activities zo eza oral hygiene ziba zijja kukyuka olina okuba nga oli so sensitive ate nga manyi gogalabirira bulungi ekitegeeza whitening si yabanafu omanyi ffe wetudde eno bwe tudda mu kintu ky'ekiziga eno
ekizigo tekyesiigwa atalina ssente era bakugamba kakati ffe bajjuudi totabwana kwata kivasilidi kyo weeyiseeko kuba tojja kusobola kumaintaininga ekizigo wano e Kampala era oba omanyi ensawo yo teteredde kireke omulembe gwe tulimu gwa beauty okulabika bulungi abaagala olabika obulungi n'okuba nga basukkuluma kuba naawe gyetaaga okitegeera naye abafudde ennyo ku bulamu bayinza okugamba musawo tukikole lumu tukipoozinge kaakati bwe tudda ku bali abaagala okusukkuluma ku bannaawe bo bayinza gikola mirundi ng'emeka whitening tekyandibadde mu medical tekyandibadde advisable kugikolakola because whitening chemicals etukozesa mu whitening they can make your teeth sensitive if you overdo it so that's why ate we tuba tujanjaba we consider ekintu ekinayamba bulamu bwo kibanga tekiyamba we outweigh ne tugamba kino tukireke olw'obulungi bw'obulamu okitegeera however you can also decide on your own so wabanga tewali nnyo bwetaavu bwakyo whitening eryoke tugireke kakati waliwo badokita abamu bendaba ng'era bali mu dental gundi zino bagamba nti balina chemicals batunda oba eddagala lye batunda lyosobola okukozesa amannyo go ne gafuuka meeru bwe gatyo wadde nga tugenze mu process eyo y'okuga whitening is it true anti on market being that advancement mu technology and science yeyongedde many discoveries are coming out bambagamba nakula erinnya nakubula amannyo naye waliyo ddala eryamera siwe kiba ekibeerawo nti wokuula liri we liba limera lipushinga gana amalala kati lino lijja lituulawo for you don't notice it olabula birinnyo ddala lituddewo newerabira nti ate go gaze gepushinga okusobola okavalinga space kuba eri waliyo pressure eyaliri erikula okujja nerituulawo ogamba banaye ekintu kamanya kinkoledde bakadde baffe bakulamu mu myaka bafuna nnyo ekizibu ky'amannyo problemu eyo eri nnyo mu bantu abakuzeekuzeemu kiva ku ki era bayinza kyewala batya bwe nagambye nti check up kikulu n'ekirala nti jjukira akamwa kalya buli kimu era ddala ng'oli mwana muto kati buli emyaka gye gigenda olya buli lunaku amanyi oba togafuddeeko gasaviisinga oba kujja musawo gakebera gawa bujjanjabi gatuuka nago ne gagenda nga gakola ki nga gakoowa ganafuwa however erinnyo kyekintu ekikyali eggumba erikyasinza okuba eggumu the hardest bone in the human body naye ate era kituufu kuba liruma buli kimu it is the hardest kati ekintu ekyo ekiri hard kituuka kitya okumenyeka kitegeeza kijja kirwala mpola mpola kuba mulimu abakadde abatuuka ne bakaddiira ddala naye amannyo nga gakyali nga malungi mwebali kakati kino ekyuma bakiyita batya dokita kino ekyuma ye mashini yaffe ey'amannyo tugiyita dental chair dental chair yes ndaba kuliko obuntuntu bungi ndaba kuliko nawali gundi eringa laptop kamera eyo kamera eba oro kamera gye tuyamba just okola examination era tukolako nga nawe oba weeraba tukolako nga weeraba bye tukolako era nkugamba lino erinnyo ddwadde naye wali oba oliraba ekituli kiikyo kyenkanawa kinene era naawe oba okiraba oba okiraba buli kimu nga kigenda mu maaso okimanya kakati sac dental care nga bwe nakugambye mu ntandikwa dokita nti abantu batya nnyo balowooza ebintu bino bya bbeeyi kati mwe musobola okuba nga mulina prices ku mutandikira okucekinga abantu oba okucekinga amannyo oba ki omuntu n'abeereyo naye nga tamanyi kyakola prices zaffe ogenda ku pages zaffe kweziri naye nga ziri friendly ziri favorable anyone can afford tezitiisa naye zizze mu mbeera y'okuyamba omuntu kulaba nga buli omu afuna obujjanjabi
Dokita abantu bawe namba y'essimu. Namba y'essimu eri 0702050201. Enamba ya office. Okay. Era wonna w'ogikubirako waliwo omuntu asobola okukorespondinga anytime. From Monday to Monday? Yeah, we work from Monday to Monday. Monday to Monday? Yes. Temugala 24/7? Work full time. Work full time? Yeah, we work full time. Okay. At times never was kusaba munana. There is someone to help you. Yeah, wekiro. Okay. Kakati nga tugenda okumaliriza. Tips kizo oyinza okuwa abantu. Ezo ezitandikirako nti ne bw'oba tozze eno. Ng'omuntu zo zeetaaga tekyetaagisa na kujja kunnoonya. Okay. Kati tipu esooka mwebuuze. Bayige okwebuuza. Genda ew'omusawo w'amannyo bw'oba ne issue ey'amannyo. Mugambe musawo nina kino na kino na kino. What can I do? Consultation. Go for consultation. Consultation ejja kusavinga bingi. Aba talina. Abamu consultation we do for free. Okay. Just come, ngambe musawo nina obuzibu njagala kumanya ku kino. We can do it even for free. Kisinzira embeera omulwadde gy'agiddemu. Okitegeera? Yes, sir. We can even do it for free. N'omubuulira n'amanya ekyokola. Ekirala, muyige hygiene. Tekikuggyako nnyo okusenya ku makya n'olweggulu. Give it some few minutes for your health. Buli bulamu bwo. Akamwa kalya buli kimu. Olunaku lw'ozaaliddwa. Paka kati. Simanyi okakeegayo emirundi emeka. So every time you have to eat. Okay. So you have to give it a priority. Yeah. Kwenkya w'onoofuna obuzibu nga tosobola kulya. Ojja okulaba omugaso gw'amannyo. So you have to think about that also. Okay. N'okusenya ku makya n'olweggulo ku makya n'ekiro ekyo nkyogedde. N'ekirala mufune we advise abantu okukozesa eddagala eriri accredited okukozesa. Yeririwo eri? Toothpaste yonna kasita ebanga ekkirizibbwa katale ku katale. It has no problem. Okay. Mulimu abamu abagamba musawo nze naye eddagala ne livaako nkozesa munnyo. Nkozesa nze nkusanyisa manda. Ayinza okuba ali comfortable nakyo. Naye nga it is not accredited. Okitegeera? Naye omuntu toyinza mujja kate kintu kyayagala. Edda baakozesanga buti? Bwe bagamba. Era kyowe kiri. Era mwebali abajjaga nze musawo osenya bwannema. Akati kange. Ekikulu kyakuyonja mannyo. Ekikulu tovaamu kasuka. Any means you use to keep your mouth clean. Okay. That's what we want. Akakati nga tumaliriza era. Ku mannyo, I mean ku mazzi agabuguma n'amazzi amabisi. Kiriwo ekirungi ku kulongoosa akamwa. Ekirungi nti gonna gaba mazzi. Okay. Ate gonna they bring out one effect. Amannyo okubanga gayingira kutukula. Kati ekyokuba nti amazzi amabisi n'amafumbe kati it goes to health. Abantu abamu balina endowooza bakkiriza nti we have to use boiled water. Lwaki? Omwana onomuwa amazzi nga si mafumbe ajja ganywa. Naddala abaana abato ng'asenya. Kimwanguyira okuganywa. Kimwanguyira. Kati okugyawo ekyo abamu bagakozesa nga mafumbe. Obutanywa typhoid. Yes, okwewala those other conditions. Naye ku bantu abakulu tekirina buzibu. Kisinziira kiki ekinaakwanguyira. Okay. Kubanyiza okugamba fumba amazzi naye ng'obusobozi tebukola ki. Kyetwagala y'embeera okubanga ffenna tufuna ekintu ekwali. Naye nga wabaawo era ekisinga. Kati olaba nze. Ekisinga kyakozesa amazzi gali ddagala nga liri fluoridated. Ekyamazzi tekiriiko. Ekyamazzi tekirina issue. Naye for health issues osobola ogamba agange kangafumbeko. Kitegeera. Nkuba ffenna tukuze tetubimanyi nti bafumba amazzi. Kale. Tuzze tubiyiga buyizi. Sac Dental Care musangibwawo. Tusangibwa Sac Dental Cares tusangibwa Mengo Sentema Road. Ng'ovudde ku Kachi fuel station. It's sloped down few meters. Muli ku kkubo ddala. Yeah, tuli ku kkubo tuli ku aba tulaba. Kale.
Dokita byo byasobodde okutuwa naye tugenda kubanga tumukomyawo mu nsonga ez'enjawulo naye nga ali ku mannyo ye yagamba omuntu olina okuwunya obulungi amannyo galina okuba amayonjo amannyo okuba amalamu n'amayonjo tekyetaagisa nti buwanana bwa ssente naye ng'era bakola ebintu bingi nnyo bakola braces ku bbeeyi ennungi ate era ne basigala nga bakolako check-ups ku mannyo go n'ebirala so omuntu ali eyo beekwate togenda kubanga wejjusa kujja media genda osubscribing ate era omanye n'ebirala ebisingawo kale tukwatagana omulundi oguddako mbeere bulungi